Okubikkulirwa kwa Yokaana ategeeza ebya Katonda. Okubikkulirwa essuula esooka. Okubikkulirwa kwa Yesu Kristo Katonda kwe yamuwa okulaga abaddu be ebigwanira okubaawo amangu, n'abuulirira mu malayika we ng'amutuma eri omuddu we Yokaana, eyategeeza ekigambo kya Katonda n'okutegeeza kwa Yesu Kristo byonna bye yalaba. Alina omukisa oyo asoma n'abo abawulira ebigambo eby'obunnabbi buno, era n'abakwata ebiwandiikiddwa mu bwo, kubanga ekiseera kiri kumpi. Yokaana eri ekkanisa omusanvu ez'omu Asiya. Ekisa kibeerenga nammwe, n'emirembe ebiva eri oyo abaawo, era eyabaawo, era ajja okubaawo, era ebiva eri emyoyo omusanvu egiri mu maaso g'entebe ye, era ebiva eri Yesu Kristo, omujulirwa omwesigwa, omubereberye w'abafu, era afuga bakabaka b'omu nsi. Atwagala era eyatusumulula mu bibi byaffe olw'omusaayi gwe, n'atufuula obwakabaka, bakabona eri Katonda Kitaawe, ekitiibwa n'obuyinza bibeerenga eri oyo emirembe n'emirembe. Amiina. Laba, ajja n'ebire, era buli liiso lirimulaba, n'abo abaamufumita, n'ebika byonna eby'omu nsi birimukubira ebiwoobe. Weewaawo, amiina. Nze ndi Alufa ne Omega, bw'ayogera Mukama Katonda, abaawo era eyabaawo era ajja okubaawo, omuyinza w'ebintu byonna. Nze Yokaana muganda wammwe era asse kimu mu kubonaabona, ne mu bwakabaka, ne mu kugumiikiriza ebiri mu Yesu, nali ku kizinga ekiyitibwa Patumo olw'ekigambo kya Katonda era n'olw'okutegeeza kwa Yesu. Nali mu mwoyo ku lunaku lwa Mukama waffe, ne mpulira ennyuma wange eddoboozi ddene ng'ery'akagombe, nga koogera nti, ky'olaba, wandiika mu kitabo, okiweereze ekkanisa omusanvu, eri Efeso, n'eri Sumuna, n'eri Perugamo, n'eri Suwatira, n'eri Saadi, n'eri Firudefiya, n'eri Lawodekiya. Ne nkyuka okulaba eddoboozi eryayogera nange. Bwe nakyuka ne ndaba ettabaaza musanvu eza zaabu, ne wakati w'ettabaaza ne ndaba afaanana ng'omwana w'omuntu, ng'ayambadde okutuuka ku bigere, era ng'asibiddwa mu kifuba olukoba olwa zaabu. N'omutwe gwe n'enviiri ze nga zitukula ng'ebyoya by'endiga ebitukula ng'omuzira, n'amaaso ge ng'ennimi ez'omuliro, n'ebigere bye nga bifaanana ng'ekikomo ekizigule, ng'ekirongoosebbwa mu muliro, n'eddoboozi lye nga liri ng'eddoboozi ly'amazzi amangi. Era ng'akutte mu mukono gwe ogwa ddyo emmunyeenye musanvu, ne mu kamwa ke ne muvaamu ekitala ekisala eky'obwogi obubiri, n'obwenyi bwe nga buli ng'enjuba bw'eyaka mu maanyi gaayo. Bwe namulaba, ne ngwa ku bigere ng'afudde. N'anteekako omukono gwe ogwa ddyo ng'ayogera nti, totya, nze w'olubereberye era ow'enkomerero, era omulamu, era nali nfudde, era laba ndi mulamu emirembe n'emirembe, era nina ebisumuluzo eby'okufa n'eby'emagombe. Kale wandiika by'olabye, n'ebiriwo n'ebigenda okubaawo oluvannyuma lw'ebyo, ekyama ky'emmunyeenye omusanvu z'olabye mu mukono gwange ogwa ddyo n'ettabaaza omusanvu eza zaabu. Emmunyeenye omusanvu be bamalayika b'ekkanisa omusanvu, n'ettabaaza z'ekkanisa omusanvu. Okubikkulirwa essuula ey'okubiri. Eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Efeso wandiika nti, bw'ati bw'ayogera oyo akwata emmunyeenye omusanvu mu mukono gwe ogwa ddyo, atambulira wakati w'ettabaaza omusanvu eza zaabu, nti mmanyi ebikolwa byo, n'okufuba kwo n'okugumiikiriza kwo, era nga toyinza kugumiikiriza babi, era wabakema abeeyita abatume so nga si bo, era wabalaba nga balimba, era olina okugumiikiriza, era waguma olw'erinnya lyange, so tewakoowa. Naye nnina ensonga ku ggwe, kubanga waleka okwagala kwo okw'olubereberye. Kale jjukira gye wagwa, weenenye, okolenga ebikolwa eby'olubereberye, bw'otalikola bw'otyo njija gy'oli, era ndiggyawo ettabaaza yo mu kifo kyayo, bw'otalyenenya. Naye kino ky'olina, kubanga okyawa ebikolwa by'Abanikolayiti, nange bye nkyawa. Alina okutwawulire omwoyo ky'agamba ekkanisa. Awangula ndimuwa okulya ku muti ogw'obulamu oguli wakati mu lusuku lwa Katonda. Era eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Sumuna wandiika nti, bw'atyo bw'ayogera ow'olubereberye era ow'enkomerero, eyali afudde n'aba omulamu, nti mmanyi okubonaabona kwo n'obwavu bwo, naye oli mugagga, n'okuvvoola kw'abo abeeyita Abayudaaya so nga si bo, naye ekkuŋŋaaniro lya Setaani. Totya by'ogenda okubonaabona, laba,
Omulyolyomyo oyo agenda okusuula abamu mu mmwe mu kkomera, mukemebwe, era mulibonaabonera ennaku 10. Beera nga mwesigwa okutuusa okufa, nange ndikuwa engule ey'obulamu. Alina okutwawulira Omwoyo ky'agamba ekkanisa. Awangula talirumwa n'akatono kufa kwa kubiri. Era eri malayika w'ekkanisa ey'omu Perugamo wandiika nti, bw'atyo bw'ayogera oyo alina ekitala ekisala eky'obwogi obubiri, nti mmanyi gy'otuula awali entebe ey'obwakabaka eya Setaani, era okwata erinnya lyange, so teweegaana kukkiriza kwange era ne mu nnaku za Antipa, omujulirwa wange, omusajja wange omwesigwa, eyattirwe wammwe, Setaani w'atuula. Naye nnina ensonga ku ggwe si nnyingi, kubanga olina eyo abakwata okuyigiriza kwa Balamu, eyayigiriza Balaki okuteeka enkonge mu maaso g'abaana ba Isirayiri, okulya ebyaweebwa eri ebifaananyi n'okwenda. Era naawe bw'otyo olina abakwata okuyigiriza kw'Abannikolayiti. Kale weenenye, naye bw'otalyenenya, njija gy'oli mangu, era ndirwana nabo n'ekitala eky'omu kamwa kange. Alina okutu awulira Omwoyo ky'agamba ekkanisa. Awangula ndimuwa ku mmaanu eyakwekebwa, era ndimuwa ejjinja ejjeru, era ku jjinja kuwandiikiddwako erinnya erijja, omuntu yenna ly'atamanyi wabula aweebwa. Era eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Suwatira wandiika nti, bw'ati bw'ayogera Omwana wa Katonda, alina amaaso agali ng'ennimi ez'omuliro, n'ebigere bye ebifaanana ng'ekikomo ekizigule, nti mmanyi ebikolwa byo, n'okwagala, n'okukkiriza, n'okuweereza, n'okugumiikiriza kwo, n'ebikolwa byo eby'oluvannyuma nga bingi okusinga eby'olubereberye. Naye nnina ensonga ku ggwe, kubanga oleka omukazi oli Yezeberi, eyeeyita nnabbi, n'ayigiriza n'akyamya abaddu bange okwendanga, n'okulyanga ebyaweebwa eri ebifaananyi. Era namuwa ebbanga okwenenya, n'atayagala kwenenya mu bwenzi bwe. Laba mmusuula ku kiriri n'abo abenda naye mu kubonaabona okungi, bwe bateenenya mu bikolwa bye. Era n'abaana be ndibatta n'olumbe, ekkanisa zonna ne zitegeera nga nze nzuuyo akebera emmeeme n'emitima, era ndiwa buli muntu mu mmwe ng'ebikolwa byammwe bwe biri. Naye mwe mbagamba, abasigalawo ab'omu Suwatira, bonna abatalina kuyigiriza kuno, abatamanyi bya buziba bya Setaani nga bwe boogera, sibateekako mmwe mugugu mulala. Wabula kye mulina mukikwatenga okutuusa lwe ndijja. Era awangula n'akwatanga ebikolwa byange okutuusa ku nkomerero, oyo ndimuwa amaanyi ku mawanga, era alibalunda n'omuggo gw'ekyuma, ng'ebibya ebibumbe bwe byatikayatika, era nange nga bwe naweebwa kitange, era ndimuwa emmunyeenye ey'enkya. Alina okutu awulira Omwoyo ky'agamba ekkanisa. Okubikkulirwa essuula ey'okusatu. Era eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Saadi wandiika nti, bw'ati bw'ayogera oyo alina emyoyo omusanvu egya Katonda, n'emmunyeenye omusanvu, nti mmanyi ebikolwa byo, ng'olina erinnya ery'okuba omulamu, era oli mufu. Tunula, onyweze ebisigaddeyo ebyali bigenda okufa, kubanga saalaba ku bikolwa byo ekyatuukirira mu maaso ga Katonda wange. Kale jjukira bwe waweebwa ne bwe wawulira, okwate, weenenye. Kale bw'otalitunula, ndijja ng'omubbi, so tolimanya ssaawa gye ndijjiramu gy'oli. Naye olina amannya matono mu Saadi agatayonoona ngoye zaabwe, era balitambula nange mu ngoye enjeru, kubanga basaanidde. Bw'atyo awangula alyambazibwa engoye enjeru, so sirisangula n'akatono linnya lye mu kitabo ky'obulamu, era ndyatula erinnya lye mu maaso ga Kitange ne mu maaso g'abamalayika be. Alina okutwawulire Omwoyo ky'agamba ekkanisa. Era eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Firaderufiya wandiika nti, bw'ati bw'ayogera oyo omutukuvu, ow'amazima, alina ekisumuluzo kya Dawudi, aggulawo so tewali muntu aliggalawo, aggalawo so tewali muntu aggulawo, nti mmanyi ebikolwa byo, laba, nateeka mu maaso go oluggi olugguddwawo, omuntu yenna lw'atayinza kuggalawo, ng'olina amaanyi matono, n'okwata ekigambo kyange, so teweegaana linnya lyange. Laba, ngaba ab'omu kkuŋŋaaniro lya Setaani abeeyita Abayudaaya, so si bo, naye balimba. Laba, ndibaleeta okujja okusinza mu maaso g'ebigere byo, era ndibamanyisa nga nakwagala, kubanga weekuuma ekigambo eky'okugumiikiriza kwange, era nange ndikukuuma obutayingira mu kiseera eky'okukemebwa ekigenda okujja ku nsi zonna, okukema abo abatuula ku nsi. Njija mangu,
nyweza ky'olina, omuntu yenna aleme okutwala enguleyo. Awangula ndimufuula empagi mu yeekaalu ya Katonda wange, so talifuluma nate bweru, nange ndiwandiika ku ye erinnya lya Katonda wange n'erinnya ly'ekibuga kya Katonda wange, Yerusaalemi ekijja ekikka okuva mu ggulu eri Katonda wange, n'erinnya lyange erijja. Alina okutwawulire Omwoyo ky'agamba ekkanisa. Era eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Lawodikiya wandiika nti, bw'ati bw'ayogera oyo Amiina, omujulirwa omwesigwa era ow'amazima, olubereberye lw'okutonda kwa Katonda, nti mmanyi ebikolwa byo, nga tonnyogoga so tobuguma, waakiri obe ng'onnyogoga oba obuguma. Bwe kityo kubanga olina ekibuguumirize so tonnyogoga so tobuguma, ndikusesema mu kamwa kange. Kubanga oyogera nti ndi mugagga era ngaggawadde, so siriiko kye neetaaga, so tomanyi ng'oli munaku ggwe era asaasirwa era omwavu era omuzibe w'amaaso era ali obwereere, nkuweerera amagezi okugula gye ndi ezaabu eyalongoosebwa mu muliro, olyoke ogaggawale, n'engoye enjeru olyoke oyambale, era ensonyi ez'obwereere bwo zireme okulabika, n'eddagala ery'okusiiga ku maaso go olyoke olabe. Nze bonna be njagala mbanenya era mbabuulirira, kale nyiikira weenenye. Laba nnyimiridde ku luggi, neeyanjula, omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange n'aggulawo oluggi, n'ayingira gy'ali, era n'aliira wamu naye nange. Awangula ndimuwa okutuula awamu nange ku ntebe yange ey'obwakabaka, era nga nange bwe nawangula ne ntuula wamu ne Kitange ku ntebe ye ey'obwakabaka. Alina okutwawulire Omwoyo ky'agamba ekkanisa. Okubikkulirwa essula ey'okuna. Oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba, era laba oluggi olugguddwawo mu ggulu, n'eddoboozi lye nasooka okuwulira ng'ery'akagombe, nga lyogera nange, ng'ayogera nti, linnya okutuuka wano, nange nnaakulaga ebigwanira okubeerawo oluvannyuma lw'ebyo. Amangu ago nali mu mwoyo, era laba, entebe ey'obwakabaka yali ng'eteekeddwawo mu ggulu, era nga waliwo eyali atudde ku ntebe, naye eyali atudde yali afaanana ng'ejjinja erya yasepi n'erya sadiyo okulabika, era nga waliwo ne musoke okwetooloola entebe eyali efaanana nga zumaliidi okulabika. Entebe ey'obwakabaka yali yeetooloddwa entebe ez'obwakabaka 24, ne ku ntebe kwaliko abakadde 24 nga batudde, nga bambadde engoye enjeru, ne ku mitwe gyabwe engule eza zaabu. Ne ku ntebe nga kuvaako okumyansa n'amaloboozi n'okubwatuka. N'ettabaaza 7 ez'omuliro nga zaaka mu maaso g'entebe, gy'emyoyo 7 egya Katonda, ne mu maaso g'entebe ng'ennyanja ey'endabirwamu efaanana nga kulisitalo, ne wakati w'entebe n'okwetooloola entebe ebiramu 4 ebijjudde amaaso mu bwenyi n'ennyuma. N'ekiramu eky'olubereberye kyali kifaanana ng'empologoma, n'ekiramu ekyokubiri ng'ennyana, n'ekiramu ekyokusatu kyalina amaaso ng'ag'omuntu, n'ekiramu ekyokuna kyali kifaanana ng'empungu ebuuka. N'ebiramu 4 nga birina buli kimu ebiwaawaatiro 6 bijjudde amaaso enjuuyi zonna ne munda, so tebiriiko kuwummula emisana n'ekiro, nga byogera nti, Omutukuvu, 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 Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, eyabaawo, era abaawo, era ajja okubaawo. Era ebiramu bwe birimuwa ekitiibwa n'ettendo n'okwebaza oyo atudde ku ntebe, omulamu emirembe n'emirembe, abakadde 24 balivuunama mu maaso g'oyo atudde ku ntebe, era balisinza oyo omulamu emirembe n'emirembe, era balisuula engule zaabwe mu maaso g'entebe, nga boogera nti, Osaanidde ggwe, Mukama waffe, Katonda waffe, okuweebwanga ekitiibwa n'ettendo n'obuyinza, kubanga ggwe wabitonda byonna, era byabaawo lwa kusiima kwo, era byatondebwa. Okubikkulirwa essula ey'okutaano. Ne ndaba mu mukono ogwa ddyo ogw'oyo eyali atudde ku ntebe ekitabo ekiwandiikiddwa munda ne kungulu, ekisibiddwa ennyo obubonero 7. Ne ndaba malayika ow'amaanyi ng'abuulira n'eddoboozi ddene nti, ani asaanidde okwanjuluza ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo 7? Ne watabaawo mu ggulu newankubadde ku nsi newankubadde wansi w'ensi eyayinza okwanjuluza ekitabo newankubadde okukitunuulira. Nange ne nkaaba nnyo amaziga, kubanga tewaalabika eyasaanira okwanjuluza ekitabo newankubadde okukitunuulira. Omu ku bakadde n'aŋŋamba nti, tokaaba. Laba, empologoma ow'omu kika kya Yuda,
ekikolo kya Dawudi, yawangula okwanjuluza ekitabo n'obubonero bwakyo omusanvu. Ne ndaba wakati w'entebe n'ebiramu ebina ne wakati w'abakadde omwana gw'endiga ng'ayimiridde ng'afaanana ng'eyattibwa, ng'alina amayembe 7 n'amaaso 7, gy'emyoyo 7 egya Katonda egitumibwa mu nsi zonna. N'ajja n'akijja mu mukono ogwa ddyo ogw'oyo atudde ku ntebe. Bwe yatoola ekitabo, ebiramu ebina n'abakadde 24 ne bavuunama mu maaso g'omwana gw'endiga, buli muntu ng'alina ennanga n'ebibya bya zaabu ebijjudde obubaane, kwe kusaba kw'abatukuvu, ne bayimba oluyimba oluggya nga boogera nti, osaanidde okutoola ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo, kubanga wattibwa ng'ogulira Katonda olw'omusaayi gwo mu buli kika n'olulimi n'abantu n'eggwanga, n'obafuula eri Katonda waffe obwakabaka era bakabona era bafuga ku nsi. Ne ndaba ne mpulira eddoboozi ly'abamalayika abangi abeetoolodde entebe n'ebiramu n'abakadde, n'omuwendo gwabwe gwali 10,000 emirundi 10,000 mu 10,000 emirundi 10,000, nga boogera n'eddoboozi ddene nti, asaanidde omwana gw'endiga eyattibwa okuweebwa obuyinza n'obugagga n'amagezi n'amaanyi n'ettendo n'ekitiibwa n'omukisa. Na buli kitonde ekiri mu ggulu ne ku nsi ne wansi w'ensi ne ku nnyanja n'ebirimu byonna n'embiwulira byonna nga byogera nti, eri oyo atudde ku ntebe n'eri omwana gw'endiga omukisa gubenga n'ettendo n'ekitiibwa n'amaanyi emirembe n'emirembe. N'ebiramu ebina ne byogera nti, Amiina. N'abakadde ne bavuunama ne basinza. Okubikkulirwa essula ey'omukaaga. Ne ndaba omwana gw'endiga bwe yabembula ku bubonero 7 ko akamu, ne mpulira ekimu ku biramu ebina nga kyogera ng'eddoboozi ery'okubwatuka nti, Jjangu. Ne ndaba era laba embalaasi enjeru, n'oyo atuddeko ng'alina omutego, n'aweebwa engule n'agenda ng'awangula era awangule. Bwe yabembula akabonero akookubiri, ne mpulira ekiramu ekyokubiri nga kyogera nti, Jjangu. N'evaayo embalaasi endala eya lukuunyu, era oyo yali atuddeko n'aweebwa okuggyawo emirembe ku nsi, era battiŋŋane bokka na bokka, n'aweebwa ekitala ekinene. Bwe yabembula akabonero akookusatu, ne mpulira ekiramu ekyokusatu nga kyogera nti, Jjangu. Ne ndaba era laba embalaasi enzirugavu, n'eyali atuddeko ng'alina ekigera mu mukono gwe. Ne mpulira ng'eddoboozi wakati w'ebiramu ebina nga lyogera nti, ekiyi ky'eŋŋaano kya ddinaali, n'ebiyi 3 ebya sayiri bya ddinaali, amafuta n'omwenge, so tobyonoona. Bwe yabembula akabonero akookuna, ne mpulira eddoboozi ery'ekiramu ekyokuna nga kyogera nti, Jjangu. Ne ndaba era laba embalaasi eya kyenvu, n'eyali atuddeko erinnya lye Kufa, ne magombe n'agenda naye. Ne baweebwa obuyinza ku kitundu ekyokuna eky'ensi, okutta n'ekitala n'enjala n'olumbe n'ensolo z'ensi. Bwe yabembula akabonero akookutaano, ne ndaba wansi w'ekyoto emyoyo gyabwe abattibwa olw'ekigambo kya Katonda n'olw'okutegeeza kwe baalina, ne boogerera waggulu n'eddoboozi ddene nga boogera nti, olituusaawa Mukama, omutukuvu era ow'amazima, obutasala musango n'obutawala na ggwanga olw'omusaayi gwaffe ku bo abatuula ku nsi. Ne baweebwa buli muntu ekyambalo ekyeru, ne bagambibwa okuwummula nate akaseera katono, okutuusa baddu bannaabwe ne baganda baabwe lwe baliwera abagenda okuttibwa nga nabo bwe battibwa. Bwe yabembula akabonero ak'omukaaga, ne ndaba ne waba ekikankano kinene, enjuba n'eddugala ng'olugoye olw'ebyoya, n'omwezi gwonna ne guba ng'omusaayi, n'emmunyeenye z'omu ggulu ne zigwa ku nsi, ng'omutiini bwe gukunkumula amagu gaagwo nga gunyeenyezebwa empewo ennyingi. N'eggulu ne liggyibwawo ng'omuzingo gw'ekitabo bwe guzingibwa, na buli lusozi n'ekizinga ne biggyibwawo mu bifo byabyo. Ne bakabaka b'ensi, n'abalangira, n'abagabe, n'abagagga, n'ab'amaanyi, na buli muddu n'ow'eddembe, ne beekweka mu mpuku ne mu mayinja ag'oku nsozi, ne bagamba ensozi n'amayinja nti, mutugweko, mutukise mu maaso g'oyo atudde ku ntebe, ne mu busungu bw'omwana gw'endiga, kubanga olunaku olukulu olw'obusungu bwabwe lutuuse, era ani ayinza okuyimirirawo. Okubikkulirwa essula ey'omusanvu. Oluvannyuma ne ndaba bamalayika 4 nga bayimiridde ku nsonda 4 ez'ensi, nga bakutte empewo 4 ez'ensi, empewo yonna ereme okukunta ku nsi, newankubadde ku nnyanja, newankubadde ku muti gwonna.
Ne ndaba malayika omulala ng'alinnya okuva ebuvanjuba, ng'alina akabonero ka Katonda omulamu, n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba bamalayika abana abaaweebwa okwonoona ensi n'ennyanja, ng'ayogera nti, temwonoona nsi, newankubadde ennyanja, newankubadde emiti, okutuusa lwe tulimala okuteeka akabonero abaddu ba Katonda waffe ku byenyi byabwe. Ne mpulira omuwendo gwabwe abaateekebwako akabonero baali kasiriivu mu 40,000 abaateekebwako akabonero mu buli kika ky'abaana ba Isirayiri. Ab'omu kika kya Yuda abaateekebwako akabonero 10,012, ab'omu kika kya Lewubeeni 10,012, ab'omu kika kya Gaadi 10,012, ab'omu kika kya Aseri 10,012, ab'omu kika kya Nafutaali 10,012, ab'omu kika kya Manaase 10,012, ab'omu kika kya Simyoni 10,012, ab'omu kika kya Leevi 10,012, ab'omu kika kya Isakaali 10,012, ab'omu kika kya Zebbulooni 10,012, ab'omu kika kya Yusufu 10,012, ab'omu kika kya Benyamini abaateekebwako akabonero 10,012. Oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba era laba ekibiina kinene omuntu yenna ky'atayinza kubala, mu buli ggwanga n'ebika n'abantu n'ennimi, nga bayimiridde mu maaso g'entebe ne mu maaso g'Omwana gw'Endiga, nga bambadde ebyambalo ebyeru n'amatabi g'enkindu mu mikono gyabwe, ne boogerera waggulu n'eddoboozi ddene nga boogera nti, obulokozi buba bwa Katonda waffe atudde ku ntebe n'eri Omwana gw'Endiga. Ne bamalayika bonna baali bayimiridde nga beetoolodde entebe, n'abakadde n'ebiramu ebina ne bavunnama amaaso gaabwe mu maaso g'entebe ne basinza Katonda nga boogera nti, Amiina, omukisa n'ekitiibwa n'amagezi n'okwebaza n'ettendo n'obuyinza n'amaanyi bibenga eri Katonda waffe emirembe n'emirembe. Amiina. Omu ku bakadde n'addamu n'aŋŋamba nti, bano abambadde ebyambalo ebyo ebyeru be baani era bava wa? Ne mugamba nti, Mukama wange, gw'omanyi. N'aŋŋamba nti, bano be baava mu kubonaabona kuli okungi, ne bayoza ebyambalo byabwe ne babitukuza mu musaayi gw'Omwana gw'Endiga. Kyebavudde babeera mu maaso g'entebe ya Katonda ne bamuweerezanga emisana n'ekiro mu yeekaalu ye, n'oyo atudde ku ntebe alikimba eweema ye ku bo. Tebalirumwa njala nate, so tebalirumwa nnyonta nate, so omusana tegulibookya, newankubadde okwokya kwonna, kubanga Omwana gw'Endiga ali wakati w'entebe y'anaabalundanga, era alibaleeta eri enzizi ez'amazzi ag'obulamu, era Katonda alisangula buli zziga mu maaso gaabwe. Okubikkulirwa essuula ey'omunaana. Bwe yabembula akabonero ak'omusanvu, ne waba akasiriikiriro mu ggulu nga kitundu kya ssaawa. Ne ndaba bamalayika 7 abaayimirira mu maaso ga Katonda, ne baweebwa obugombe 7. Ne malayika omulala n'ajja n'ayimirira ku kyoto ng'alina ekyotezo ekya zaabu, n'aweebwa obubaane bungi alyoke abuteeke mu kusaba kw'abatukuvu bonna ku kyoto ekya zaabu ekyali mu maaso g'entebe. N'omukka gw'obubaane ne gulinnya wamu n'okusaba kw'abatukuvu nga guva mu mukono gwa malayika mu maaso ga Katonda. Malayika n'atwala ekyotezo n'akijjuza omuliro ogw'omu kyoto, n'akisuula ku nsi, ne waba okubwatuka n'amaloboozi n'okumyansa n'ekikankano. Ne bamalayika 7 abalina obugombe 7 ne beeteekateeka okufuuwa. Malayika ow'olubereberye n'afuuwa, ne waba omuzira n'omuliro ebitabuddwa n'omusaayi, ne bisuulibwa ku nsi, n'ekitundu ekyokusatu eky'ensi ne kijja, n'ekitundu ekyokusatu eky'emiti ne kijja, na buli muddo omubisi ne gujja. Malayika owookubiri n'afuuwa, ng'olusozi olunene olwaka omuliro ne lusuulibwa mu nnyanja, n'ekitundu ekyokusatu eky'ennyanja ne kifuuka omusaayi, ne bifa ekitundu ekyokusatu eky'ebitonde eby'omu nnyanja ebiramu, n'ekitundu ekyokusatu eky'ebyombo ne kizikirira. Malayika owookusatu n'afuuwa, emmunyeenye ennene n'eva mu ggulu n'egwa ng'eyaka ng'omumuli, n'egwa ku kitundu ekyokusatu eky'emigga ne ku nzizi z'amazzi. N'erinnya ly'emmunyeenye liyitibwa Abusinso, n'ekitundu ekyokusatu eky'amazzi ne kifuuka Abusinso, n'abantu bangi ne bafa olw'amazzi kubanga gaakaayizibwa. Malayika owookuna n'afuuwa, n'ekitundu ekyokusatu eky'enjuba ne kikubibwa, n'ekitundu ekyokusatu eky'omwezi, n'ekitundu ekyokusatu eky'emmunyeenye, ekitundu ekyokusatu ekyabyo kiryoke kizikizibwe, n'omusana guleme okwaka ekitundu kyagwo ekyokusatu, n'ekiro
bwe kityo. Ne ndaba ne mpulira empungu emu ng'ebuuka wakati w'eggulu, ng'eyogera n'eddoboozi ddene nti, "Zibasanze, zibasanze, zibasanze abatuula ku nsi, olw'amaloboozi agasigaddeyo ag'akagombe k'abamalayika abasatu abagenda okufuuwa." Okubikkulirwa essula ey'omwenda. Malayika owookutaano n'afuuwa, ne ndaba emmunyeenye ng'eva mu ggulu ng'egwa ku nsi, n'aweebwa ekisumuluzo eky'obunnya obutakoma. N'asumulula obunnya obutakoma, n'omukka ne guva mu bunnya ne gulinnya ng'omukka gw'enkoomi ennene, n'enjuba n'ebbanga ne bizikizibwa olw'omukka ogw'omu bunnya. Ne mu mukka ne muva enzige ku nsi, ne ziweebwa obuyinza ng'enjaba ez'obusagwa ez'omu nsi bwe zirina obuyinza. Ne zigambibwa obutayonoona muddo gwa nsi, newankubadde ekintu kyonna ekibisi, newankubadde omuti gwonna, wabula abantu bokka abatalina kabonero ka Katonda ku byenyi byabwe. Ne ziweebwa obutabatta, wabula okubalumira emyezi 5, n'okuluma kwazo kwalinga okuluma kw'enjaba ey'obusagwa bweruma omuntu. Ne mu nnaku ezo abantu balinoonya okufa, so tebalikulaba n'akatono, era balyegomba okufa, era okufa nga kubadduka. N'ebifaananyi by'enzige byafaanana ng'embalaasi ezitegekeddwa olutalo, ne ku mitwe gyazo ng'engule ezifaanana nga zaabu, n'amaaso gaazo ng'amaaso ag'abantu. Era zaalina enviiri ng'enviiri ez'abakazi, n'amannyo gaazo gaali ng'ag'empologoma. Era zaalina ebizibaawo ng'ebizibaawo eby'ekyuma, n'eddoboozi ery'ebiwaawaatiro byazo ng'eddoboozi ly'amagaali, ery'embalaasi ennyingi nga zifubutuka okuyingira mu lutalo. Era zirina emikira egifaanana ng'enjaba ez'obusagwa, n'emimwa, ne mu mikira gyazo mulimu obuyinza bwazo okulumira abantu emyezi 5. Zirina kabaka waazo malayika ow'obunnya obutakoma, erinnya mu Lwebbulaniya Abadoni, ne mu Luyonaani alina erinnya Apolwoni. Obubi obumu buyise, laba obubi bubiri nate bujja oluvannyuma. Malayika ow'omukaaga n'afuuwa, ne mpulira eddoboozi eryava mu nsonda ennya ez'ekyoto kya zaabu ekiri mu maaso ga Katonda, ng'agamba malayika ow'omukaaga eyalina akagombe nti, "Sumulula bamalayika 4 abasibiddwa ku mugga omunene Fulaati." Bamalayika 4 ne basumululwa abaali bategekeddwa essaawa n'olunaku n'omwezi n'omwaka okutta ekitundu ekyokusatu eky'abantu. N'omuwendo gw'eggye eryabebagala embalaasi 10,000 emirundi 2, ne mpulira omuwendo gwabwe. Era bwe nalaba bwe nti embalaasi mu kwolesebwa kuno, n'abo abaali bazituddeko nga bambadde eby'omu kifuba ng'eby'omuliro, n'ebyakazigizigi, n'eby'ekibiriiti, n'emitwe egy'embalaasi ng'emitwe gy'empologoma, ne mu bumwa bwazo ne muva omuliro, n'omukka, n'ekibiriiti. Mu bibonyoobonyo ebyo byonsatule, kwe kugamba nti omuliro, n'omukka, n'ekibiriiti ebyava mu bumwa bwazo, ne mufiira ekitundu ekyokusatu eky'abantu. Kubanga obuyinza bw'embalaasi buli mu kamwa kaazo, ne mu mikira gyazo, kubanga emikira gyazo gifaanana ng'emisota nga girina emitwe, era gye zirumisa. N'abantu abaasigalawo, abatattibwa mu bibonyoobonyo ebyo, tebeenenya mu bikolwa by'emikono gyabwe, obutasinza balubaale, n'ebifaananyi ebya zaabu, n'ebya ffeeza, n'eby'ekikomo, n'eby'amayinja, n'eby'emiti, ebitayinza kulaba newankubadde okuwulira, newankubadde okutambula, ne bateenenya mu bussi bwabwe, newankubadde mu bulogo bwabwe, newankubadde mu bwenzi bwabwe, newankubadde mu bubbi bwabwe. Okubikkulirwa essula y'e10. Ne ndaba malayika omulala ow'amaanyi ng'akka okuva mu ggulu, ng'ayambadde ekire, ne musoke ng'ali ku mutwe gwe, n'amaaso ge ng'enjuba, n'ebigere bye ng'empagi ez'omuliro. Era yalina mu mukono gwe akatabo akabikkuse, n'ateeka ekigere kye ekya ddyo ku nnyanja n'ekya kkono ku nsi, n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'empologoma bw'ewuluguma. Bwe yayogerera waggulu, ebibwatuka 7 ne byogera amaloboozi gaabyo. Ebibwatuka 7 bwe byayogera amaloboozi gaabyo, nali nga ŋŋenda okuwandiika, ne mpulira eddoboozi eriva mu ggulu nga lyogera nti, "Teeka akabonero ku ebyo ebibwatuka 7 bye byogedde, so tobiwandiika." Malayika gwe nalaba ng'ayimiridde ku nnyanja ne ku nsi n'ayimusa omukono gwe ogwa ddyo eri eggulu, n'alayira oli ab'omulamu emirembe n'emirembe, eyatonda eggulu n'ebirimu, n'ensi n'ebirimu, n'ennyanja n'ebirimu, nti tewalibeera kiseera nate, naye mu nnaku z'eddoboozi lya malayika ow'omusanvu bw'aliba ng'agenda okufuuwa,
ekyama kya Katonda ne kiryoka kituukirira, ng'enjiri bw'eri gye yabuulira abaddu be bannabbi. N'eddoboozi lye nawulira nga liva mu ggulu ne ndiwulira nate nga lyogera nange nga ligamba nti, “Genda otwale ekitabo ekibikkuse mu mukono gwa malayika ayimiridde ku nnyanja ne ku nsi.” Ne ŋŋenda eri malayika nga mmugamba okumpa akatabo. N'aŋŋamba nti, “Twala okamire, era kanaakaaya olubuto lwo, naye mu kamwa ko kanaaba kawoomerevu ng'omubisi gw'enjuki.” Ne ntwala akatabo ne nkaggya mu mukono gwa malayika, ne nkamira. Ne kaba mu kamwa kange kawoomerevu ng'omubisi gw'enjuki, bwe nakalya olubuto lwange ne lukaayizibwa. Ne baŋŋamba nti, “Kikugwanidde okubuulira nate eri abantu n'amawanga n'ennimi ne bakabaka abangi.” Okubikkulirwa essula y'e11. Ne mpeebwa olumuli olufaanana ng'omuggo, malayika ng'ayogera nti, “Golokoka, ogere yeekaalu ya Katonda n'ekyoto n'abasinzizaamu. N'oluggya oluli ebweru wa yeekaalu luleke ebweru, so tolugera, kubanga lwaweebwa ab'amawanga, n'ekibuga ekitukuvu balikirinnyrira emyezi 42. Nange ndibawa abajulirwa bange 2, era baliragulira ennaku 1,260 nga bambadde ebibukutu. Abo gye mizeyituuni 2 n'ettabaaza 2 eziyimirira mu maaso ga Mukama w'ensi. Era omuntu yenna bw'ayagala okubakola obubi, omuliro guva mu kamwa kaabwe ne gwokya abalabe baabwe, era omuntu yenna bw'ayagala okubakola obubi, bwe kityo kigwana ye okuttibwa. Abo balina obuyinza okusiba eggulu, enkuba eremenga okutonnya mu nnaku ez'okutegeeza kwabwe, era balina obuyinza ku mazzi okugafuula omusaayi, era n'okubonyaabonya ensi n'ebibonyoobonyo byonna emirundi emingi nga bwe baagala. Era bwe baliba nga bamaze okutegeeza kwabwe, ensolo eva mu bunnya obutakoma erirwana nabo, era eribawangula, era eribatta. N'omulambo gwabwe guli mu luguudo lw'ekibuga ekinene ekiyitibwa mu mwoyo Sodomu ne Misiri, era Mukama waabwe mwe yakomererwa. Era ab'omu bantu n'ebika n'ennimi n'amawanga baalabira omulambo gwabwe ennaku 3.5, ne bataganya mirambo gyabwe okuziikibwa mu ntaana. N'abo abatuula ku nsi balisanyuka ku lwabwe, ne bajaguza, era baliweerezagana ebirabo, kubanga bannabbi abo 2 baabonyaabonya abatuula ku nsi. Oluvannyuma lw'ennaku ziri 3.5, omwoyo gw'obulamu oguva eri Katonda ne guyingira mu bo, ne bayimirira ku bigere byabwe, okutya kungi ne kugwa ku bo abaabalaba. Ne bawulira eddoboozi ddene eriva mu ggulu nga libagamba nti, “Mulinnye okutuuka wano.” Ne balinnya mu ggulu mu kire, n'abalabe baabwe ne babalaba. Ne mu ssaawa eri ne wabaawo ekikankana ekinene, n'ekitundu eky'ekkumi eky'ekibuga ne kigwa, ne battibwa abantu 7 mu kikankano, n'abo abaasigalawo ne bakwatibwa entiisa, ne bawa ekitiibwa Katonda ow'omu ggulu. Obubi obwokubiri buyise, laba, obubi obwokusatu bujja mangu. Malayika ow'omusanvu n'afuuwa, ne wabaawo amaloboozi amanene mu ggulu nga boogera nti, “Obwakabaka bw'ensi bufuuse bwa Mukama waffe era bwa Kristo we, era anaafuganga emirembe n'emirembe.” N'abakadde 24 abatuula mu maaso ga Katonda ku ntebe zaabwe ez'obwakabaka ne bavunnama amaaso gaabwe ne basinza Katonda nga boogera nti, “Tukwebaza gwe Mukama waffe Katonda, omuyinza w'ebintu byonna, abaawo era eyabaawo, kubanga otutte amaanyi g'amangi n'ofuga. Amawanga ne gasunguwala, n'obusungu bwo ne bujja, n'entuuko ez'okusaliramu omusango gw'abafu, n'ez'okuweeramu empeera yaabwe abaddu bo bannabbi, n'abatukuvu, n'abatya erinnya lyo, abato n'abakulu, n'ez'okwonooneramu aboonoona ensi.” Ne yeekaalu ya Katonda ey'omu ggulu n'ebikkulwa, ne walabika mu yeekaalu ye essanduuko ey'endagaano ye, ne wabaawo okumyansa n'amaloboozi n'okubwatuka n'ekikankano n'omuzira mungi. Okubikkulirwa essula y'e12. N'akabonero akanene ne kalabika mu ggulu, omukazi ng'ayambadde enjuba, n'omwezi nga guli wansi w'ebigere bye, ne ku mutwe gwe nga kuliko engule ey'emmunyeenye 12, era ng'ali lubuto, n'akaaba ng'alumwa, era ng'abalagalwa okuzaala. Ne walabika akabonero akalala mu ggulu, era laba, ogusota ogumyufu ogunene, ogulina emitwe 7 n'amayembe 10, ne ku mitwe gyagwo engule 7. N'omukira gwagwo ne guwalula ekitundu ekyokusatu eky'emmunyeenye ez'omu ggulu, ne guzisuula ku nsi, ogusota ne guyimirira mu maaso g'omukazi yali agenda okuzaala. Bw'alizaala,
gulyoke guliire ddala omwana we. N'azaala omwana ow'obulenzi agenda okufuga amawanga gonna n'omuggo ogw'ekyuma, n'omwana we n'akwakkulibwa n'atwalibwa eri Katonda n'eri entebe ye ey'obwakabaka. N'omukazi n'adduka n'atuuka mu ddungu gye yalina ekifo ekyateekebwateekebwa Katonda, balyoke bamuliisizenga eyo ennaku 1,260. Ne waba olutalo mu ggulu, Mikayiri ne bamalayika be nga batabaala okulwana n'ogusota. Ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo ne batayinza, so ne watalabika kifo kyabwe nate mu ggulu. N'ogusota ogunene ne gusuulibwa, omusota ogw'edda oguyitibwa omulyolyomi era Setaani, omulimba w'ensi zonna, ne gusuulibwa ku nsi, ne bamalayika baagwo ne basuulibwa nagwo. Ne mpulira eddoboozi ddene mu ggulu nga lyogera nti, kaakano obulokozi buzze n'amaanyi n'obwakabaka bwa Katonda waffe n'obuyinza bwa Kristo we, kubanga aloopa baganda baffe yasuulibwa, abaloopa mu maaso ga Katonda waffe emisana n'ekiro. Nabo baamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'olw'ekigambo ky'okutegeeza kwabwe, ne batayagala bulamu bwabwe okutuusa okufa. Kale musanyuke eggulu n'abatuulamu. Zisanze ensi n'ennyanja, kubanga omulyolyomi asse gye muli ng'alina obusungu bungi, ng'amanyi ng'alina akaseera katono. Ogusota bwe gwalaba nga gusuuliddwa ku nsi, ne guyigganya omukazi eyazaala omwana ow'obulenzi. Omukazi n'aweebwa ebiwaawaatiro 2 eby'empungu ennene, alyoke abuuke okutuuka mu ddungu mu kifo kye gy'alisizibwa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera mu maaso g'omusota. N'omusota ne guwandula okuva mu kamwa kaago ennyuma w'omukazi amazzi ng'omugga, gulyoke gumutwaze omugga. Ensi n'eyamba omukazi, ensi n'eyasama akamwa kaayo, n'enywa omugga ogusota gwe gwawandula okuva mu kamwa kaagwo. Ogusota ne gusunguwalira omukazi, ne gugenda okulwana n'ab'omu zadde lye abaasigalawo abakwata ebiragiro bya Katonda era abalina okutegeeza kwa Yesu. Okubikkulirwa essula y'e13. Ne guyimirira ku musenyu gw'ennyanja. Ne ndaba ensolo ng'eva mu nnyanja, erina amayembe 10 n'emitwe 7, ne ku mayembe gaayo nga kuliko engule 10, ne ku mitwe gyayo amannya ag'obuvvoozi. N'ensolo gye nalaba yali efaanana ng'engo, n'ebigere byayo nga bya ddubu, n'akamwa kaayo ng'akamwa k'empologoma, n'ogusota gwe gwagiwa amaanyi gaayo, n'entebe yaayo ey'obwakabaka, n'obuyinza obungi. Ne ndaba omutwe gumu ku mitwe gyayo nga gufumitiddwa okufa, n'ekiwundu eky'okufa ne kiwona, n'ensi zonna ne zigoberera ensolo eyo nga zeewuunya. Ne basinza ogusota kubanga gwawa ensolo obuyinza bwayo, ne basinza ensolo nga boogera nti, ani afaanana ng'ensolo, era ani ayinza okulwana nayo? N'eweebwa akamwa akoogera ebikulu n'obuvvoozi, n'eweebwa obuyinza okumala emyezi 42. Ne yasamya akamwa kayo okuvvoola Katonda, okuvvoola erinnya lye n'eweema ye n'abatuula mu ggulu. N'eweebwa okulwana n'abatukuvu n'okubawangula, n'eweebwa obuyinza ku buli kika n'abantu n'olulimi n'eggwanga. Era bonna abatuula mu nsi baligisinza, buli atawandiikiddwa linnya lye mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga eyattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi. Omuntu yenna bw'aba n'okutu awulire. Omuntu yenna bw'ayagala okunyaga anyagibwa, omuntu yenna bw'atta n'ekitala kimugwanira naye okuttibwa n'ekitala. Awo we wali okugumiikiriza n'okukkiriza kw'abatukuvu. Ne ndaba ensolo endala ng'eva mu nsi, era yalina amayembe 2 agafaanana ng'ag'omwana gw'endiga, n'eyogera ng'ogusota. N'ekoza obuyinza bwonna obw'ensolo ey'olubereberye mu maaso gaayo. N'esinzisa ensi n'abatuulamu ensolo ey'olubereberye eyawona ekiwundu eky'okufa. N'ekola obubonero bunene era okussa omuliro okuva mu ggulu ku nsi mu maaso g'abantu. N'erimba abatuula ku nsi olw'obubonero bwe yaweebwa okukola mu maaso g'ensolo, ng'egamba abatuula ku nsi okukolera ensolo ekifaananyi erina ekiwundu eky'ekitala n'ebannamu. N'eweebwa okuwa ekifaananyi eky'ensolo kiryoke kyogere era kisse bonna abatasinza kifaananyi kya nsolo. N'ewaliriza bonna, abato n'abakulu, n'abagagga n'abaavu, n'ab'eddembe n'abaddu, okuweebwa enkovu ku mukono gwabwe ogwa ddyo oba ku byenyi byabwe, era omuntu yenna aleme okuyinza okugula newankubadde okutunda
wabula oyo amaze okuteekebwako akabonero erinnya ly'ensolo oba omuwendo gw'erinnya lyayo. Awo we wali amagezi. Alina okutegeera abalirire omuwendo gw'ensolo, kubanga gwe muwendo gw'omuntu, n'omuwendo gwayo 666. Okubikkulirwa essula y'e14. Ne ndaba era laba omwana gw'endiga ng'ayimiridde ku lusozi Sayuuni, era wamu naye akasiriivu mu 4,400 nga balina erinnya lye n'erinnya lya kitaawe nga liwandiikiddwa ku byenyi byabwe. Ne mpulira eddoboozi eriva mu ggulu ng'eddoboozi ery'amazzi amangi era ng'eddoboozi ery'okubwatuka okunene, n'eddoboozi lye nawulira ng'ery'abakubi b'ennanga nga bakuba ennanga zaabwe, ne bayimba ng'oluyimba olujja mu maaso g'entebe ey'obwakabaka ne mu maaso g'ebiramu 4 n'abakadde, so tewali muntu eyayinza okuyiga oluyimba olwo wabula akasiriivu mu 4,400 abaagulibwa mu nsi. Abo ne bateeyonoona eri abakazi kubanga tebaamanyanga mukazi. Abo be bagoberera omwana gw'endiga buli gy'agenda. Abo baagulibwa mu bantu okuba ebibala eby'olubereberye eri Katonda n'eri omwana gw'endiga. Era mu kamwa kaabwe temwalabika bulimba, tebaliiko bulema. Ne ndaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu, ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti, mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa, kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse, mumusinze eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi. Ne malayika omulala owokubiri n'agoberera ng'ayogera nti, kigudde, kigudde Babulooni ekinene, ekyanywesa amawanga gonna ku mwenge gw'obusungu bw'obwenzi bwakyo. Ne malayika omulala owokusatu n'agoberera ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti, omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo, era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe, oyo naye alinywa ku mwenge gw'obusungu bwa Katonda ogufukibwa ogutatabulwamu mazzi mu kikompe ky'obusungu bwe, era alibonyaabonyezebwa mu muliro n'ekibiriiti mu maaso g'abamalayika abatukuvu ne mu maaso g'omwana gw'endiga, n'omukka ogw'okubonyaabonyezebwa kwabwe gunyooka emirembe n'emirembe, so tebalina kuwummula emisana n'ekiro abasinza ensolo n'ekifaananyi kyayo na buli akkiriza enkovu y'erinnya lyayo. Awo we wali okugumiikiriza kw'abatukuvu abakwata ebiragiro bya Katonda n'okukkiriza kwa Yesu. Ne mpulira eddoboozi eriva mu ggulu nga lyogera nti, wandiika nti baweereddwa omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe okutanula leero, weewaawo bw'ayogera Omwoyo, balyoke bawummule mu kutegana kwabwe, kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo. Ne ndaba era laba ekire ekyeru, ne ku kire ne ndaba atuddeko eyali afaanana ng'omwana w'omuntu, ng'alina ku mutwe gwe engule eya zaabu, ne mu mukono gwe ekiwabyo eky'obwogi. Ne malayika omulala n'ava mu yeekaalu ng'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba oyo atudde ku kire nti, teekako ekiwabyo kyo okungule, kubanga ekiseera eky'okukunguliramu kituuse, kubanga ebikungulwa eby'ensi bikaze. N'oyo atudde ku kire n'asuula ekiwabyo kye ku nsi, n'ensi n'ekungulibwa. Ne malayika omulala n'ava mu yeekaalu ey'omu ggulu, naye ng'alina ekiwabyo eky'obwogi. Ne malayika omulala n'ava ku kyoto, ye yalina obuyinza ku muliro, n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba oyo alina ekiwabyo eky'obwogi, ng'ayogera nti, teekako ekiwabyo kyo eky'obwogi, onoge ebirimba eby'omuzabbibu gw'ensi, kubanga ezabbibu zaagwo zengeredde ddala. Ne malayika n'asuula ekiwabyo kye ku nsi, n'anoga omuzabbibu gw'ensi, n'akisuula mu ssogolero eddene ery'obusungu bwa Katonda. N'essogolero ne lirinnyirirwa ebweru w'ekibuga, n'omusaayi ne guva mu ssogolero okutuuka ku nkoba z'embalaasi n'okutuuka amabanga 1,600. Okubikkulirwa essula y'e15. Ne ndaba akabonero akalala mu ggulu akanene ak'ekitalo, bamalayika 7 nga balina ebibonyoobonyo 7 eby'enkomerero, kubanga mu ebyo obusungu bwa Katonda mwe butuukiririra. Ne ndaba ng'ennyanja ey'endabirwamu etabuddwamu omuliro, abava eri ensolo n'ekifaananyi kyayo n'omuwendo gw'erinnya lyayo nga bawangudde, nga bayimiridde ku nnyanja ey'endabirwamu nga balina ennanga za Katonda. Ne bayimba oluyimba lwa Musa omuddu wa Katonda
n'oluyimba lw'omwana gw'endiga nga boogera nti, bikulu era bya kitalo ebikolwa byo, Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, ga butuukirivu era ga mazima amakubo go, gwe kabaka ow'emirembe n'emirembe. Ani atalitya Mukama n'ataliwa kitiibwa erinnya lyo? Kubanga gwe wekka gwe mutukuvu, kubanga amawanga gonna galijja era galisinziza mu maaso go, kubanga ebikolwa byo eby'obutuukirivu birabise. Oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba yeekaalu eya weema ey'obujulirwa mu ggulu n'ebikkulwa, ne muva mu yeekaalu bamalayika 7 abalina ebibonyoobonyo 7 nga bambadde amayinja amalongoofu agamasamasa era nga basibiddwa mu bifuba enkoba eza zaabu. Ekimu ekyokubiramu ebina ne kiwa bamalayika 7 ebibya 7 ebya zaabu nga bijjudde obusungu bwa Katonda ab'omulamu emirembe n'emirembe. Ne yeekaalu n'ejjula omukka oguva mu kitiibwa kya Katonda ne mu maanyi ge, so tewali muntu eyayinza okuyingira mu yeekaalu okutuusa ebibonyoobonyo 7 eby'abamalayika 7 lwe byatuukirira. Okubikkulirwa essula y'e16. Ne mpulira eddoboozi eddene eriva mu yeekaalu nga ligamba bamalayika 7 nti, mugende mufuke ebibya 7 eby'obusungu bwa Katonda ku nsi. Owoolubereberye n'agenda n'afuka ekibya kye ku nsi, ne wabaawo ebbwa ebbi ezzibu ku bantu abalina enkovu y'ensolo era abasinza ekifaananyi kyayo. Owookubiri n'afuka ekibya kye ku nnyanja, ne wabaawo omusaayi ng'ogw'omufu na buli mwoyo omulamu ne gufa n'ebyo ebyali mu nnyanja. Owookusatu n'afuka ekibya kye ku migga ne mu nsulo z'amazzi, ne wabaawo omusaayi. Ne mpulira malayika w'amazzi ng'ayogera nti, gwe mutuukirivu, gwabaawo era eyabaawo, gwe mutukuvu, kubanga wasala omusango bw'otyo, kubanga baafuka omusaayi gw'abatukuvu n'ogwa bannabbi, omusaayi gwe gw'obawadde okunywa basaanidde. Ne mpulira ekyoto nga kyogera nti, weewaawo, Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, gya mazima era gya nsonga emisango gyo. Owookuna n'afuka ekibya kye ku njuba, n'eweebwa okwokya abantu n'omuliro. Abantu ne bookebwa okwokya okunene, ne bavuma erinnya lya Katonda alina amaanyi ku bibonyoobonyo ebyo, ne bateenenya okumuwa ekitiibwa. Owookutaano n'afuka ekibya kye ku ntebe y'obwakabaka ey'ensolo, obwakabaka bwayo ne buzikizibwa, ne beeruma ennimi zaabwe olw'obulumi, ne bavuma Katonda ow'omu ggulu olw'obulumi bwabwe n'olw'amabwa gaabwe, so tebeenenya mu bikolwa byabwe. Ow'omukaaga n'afuka ekibya kye ku mugga omunene Fulaati, n'amazzi gaagwo ne gakalira, ekkubo lya bakabaka abava ebuvanjuba liryoke liteekebweteekebwe. Ne ndaba nga giva mu kamwa k'ogusota, ne mu kamwa k'ensolo, ne mu kamwa ka nnabbi w'obulimba, emizimu emibi 3 nga giringa ebikere, kubanga gy'emizimu gy'abalubaale egikola obubonero egigenda eri bakabaka b'ensi zonna okubakuŋŋaanyera olutalo olw'olunaku olukulu olwa Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Laba, njija ng'omubbi aweereddwa omukisa atunula n'akuuma ebyambalo bye, aleme okugenda obwereere era baleme okulaba ensonyi ze. Ne gibakuŋŋaanyiza mu kifo ekiyitibwa mu Lwebbulaniya Kalumagedoni. Ow'omusanvu n'afuka ekibya kye ku bbanga, eddoboozi eddene ne liva mu yeekaalu mu ntebe y'obwakabaka nga lyogera nti, kikoleddwa. Ne wabaawo okumyansa n'amaloboozi n'okubwatuka, ne wabaawo ekikankana ekinene, nga tekibangawo kasookedde abantu baba ku nsi, ekikankana ekinene ekikulu bwe kityo. N'ekibuga ekinene ne kyawukanamu ebitundu 3, n'ebibuga eby'amawanga ne bigwa, ne Babulooni ekinene ne kijjukirwa mu maaso ga Katonda, okukiwa okunywa ekikompe eky'obukambwe bw'obusungu bwe. Na buli kizinga ne kidduka, so n'ensozi tezaalabika. N'omuzira omunene buli mpeke ng'obuzito obwa ttalanta ne gukka okuva mu ggulu ku bantu, n'abantu ne bavvoola Katonda olw'ekibonyoobonyo eky'omuzira, kubanga ekibonyoobonyo kyagwo kinene nnyo. Okubikkulirwa essula y'e17. Ne wajja omu ku bamalayika 7 abalina ebibya 7 n'ayogera nange ng'agamba nti, jangu wano. Nange nnaakulaga omusango gw'omwenzi omukulu atuula ku mazzi amangi, bakabaka b'ensi gwe bayenda naye, n'abo abatuula ku nsi ne batamiira omwenge gw'obwenzi bwe.
n'antwala mu ddungu mu mwoyo, ne ndaba omukazi ng'atudde ku nsolo emmyufu, ng'ejjudde amannya ag'obuvvoozi, ng'erina emitwe 7 n'amayembe 10. Omukazi ng'ayambadde olugoye olw'effulungu n'olumyufu, era n'ayonjebwa ne zaabu n'amayinja ag'omuwendo omungi ne luulu, ng'alina mu mukono gwe ekikompe ekya zaabu ekijjudde emizizo, y'empitambi ey'obwenzi bwe, ne ku kyenyi kye erinnya eriwandiikiddwa nti ekyama Babulooni ekinene, nnyina w'abenzi era ow'emizizo gy'ensi. Ne ndaba omukazi oyo ng'atamidde omusaayi gw'abatukuvu n'omusaayi gw'abajulirwa ba Yesu. Bwe namulaba ne neewuunya okwewuunya kunene. Malayika n'aŋŋamba nti, kiki ekikwewuunyisa? Nze naakubuulira ekyama ky'omukazi n'eky'ensolo emusitudde erina emitwe 7 n'amayembe 10. Ensolo gye walabye yaliwo era nga tekyaliwo, era egenda okuva mu bunnya obutakoma n'okugenda mu kubula. N'abo abatuula ku nsi balyewuunya, abatawandiikibwa linnya lyabwe mu kitabo ky'obulamu kasookedde ensi eteekebwawo, bwe baliraba ensolo nga yaliwo era nga tekyaliwo ate erijja. Awo we wali omwoyo ogulina amagezi. Emitwe 7 z'ensozi 7 omukazi z'atuddeko, era be bakabaka 7, 5 baagwa, omu waali, omulala tannaba kujja, era bw'alijja kimugwanira okumalawo ebiro bitono. N'ensolo eyaliwo era teriiwo, oyo naye yeew'omunaana, naye yeew'oku 7 era agenda kubula. N'amayembe 10 ge walabye be bakabaka 10 abatannaba kuweebwa bwakabaka, naye baaweebwa obuyinza nga bakabaka, awamu n'ensolo, okumala essaawa emu. Abo balina okuteesa kumu ne bawa ensolo amaanyi gaabwe n'obuyinza. Abo balirwana n'omwana gw'endiga, n'omwana gw'endiga alibawangula, kubanga ye mukama w'abaami era ye kabaka w'abakabaka, era n'abo abali awamu naye, abayitibwa abalonde abeesigwa. N'aŋŋamba nti amazzi ge walabye omwenzi w'atudde be bantu n'ebibiina n'amawanga n'ennimi. N'amayembe 10 ge walabye n'ensolo, bano balikyawa omwenzi, balimulekesaawo, balimufuula omwereere, balirya ennyama ye, era balimwokera ddala omuliro. Kubanga Katonda yassa mu mitima gyabwe okukola kye yateesa, n'okuteesa awamu, n'okuwa ensolo obwakabaka bwabwe, okutuusa ebigambo bya Katonda lwe birituukirira. N'omukazi gwe walabye ky'ekibuga ekinene ekirina obwakabaka ku bakabaka b'ensi. Okubikkulirwa essula y'e18. Oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba malayika omulala ng'akka okuva mu ggulu, ng'alina obuyinza bungi, n'ensi n'emulisibwa ekitiibwa kye. N'ayogerera waggulu n'eddoboozi ery'amaanyi ng'ayogera nti, kigudde, kigudde, Babulooni ekinene, ne kifuuka ekisulo ky'abalubaale, n'ekkomera erya buli dayimooni, n'ekkomera erya buli nnyonyi embi ekyayibwa. Kubanga olw'omwenge gw'obusungu bw'obwenzi bwe, amawanga gonna gagudde, ne bakabaka b'ensi ne bayenda naye, n'abatunzi b'ensi ne bagaggawala olw'amaanyi g'obukaba bwe. Ne mpulira eddoboozi eddala eriva mu ggulu nga lyogera nti, mukifulumemu abantu bange, muleme okussa ekimu n'ebibi bye, era muleme okuweebwa ku bibonyoobonyo bye, kubanga ebibi bye bituuse mu ggulu, era Katonda ajjukidde ebyonoono bye. Mumusasule oyo nga naye bwe yasasula, era mumwongereko emirundi 2 ng'ebikolwa bye bwe byali. Mu kikompe kye yatawula mumutabulire emirundi 2. Nga bwe yeegulumiza n'akabawala, mumuwe bwe mutyo okubonaabona n'okunakuwala, kubanga ayogera mu mutima gwe nti, ntudde nga kabaka, so siri namwandu, so siriraba nnaku n'akatono. Kyebiriva bijja mu lunaku olumu ebibonyoobonyo bye, okufa n'ennaku, n'enjala, era alyokerwa ddala omuliro, kubanga Mukama Katonda w'amaanyi eyamusalira omusango. Era bakabaka b'ensi abayenda ne bakabawala naye, balikaaba, balikuba ebiwoobe ku lulwe, bwe baliraba omukka ogw'okwokebwa kwe, nga bayimiridde wala olw'entiisa ey'okubonaabona kwe, nga boogera nti, zikisanze, zikisanze ekibuga ekinene Babulooni, ekibuga eky'amaanyi,
kubanga mu ssaawa emu omusango gwo gutuuse. N'abatunzi ab'omu nsi bakaaba, banakuwala ku lulwe, kubanga tewali muntu akyagula obuguzi bwabwe, obuguzi obwa zaabu ne ffeeza, n'amayinja ag'omuwendo, ne luulu, ne bafuta ennungi, n'olugoye olw'effulungu, ne aliiri, n'olugoye olumyufu, na buli muti ogw'omugavu, na buli kintu eky'essanga, na buli kintu eky'omuti ogw'omuwendo omungi ennyo, n'eky'ekikomo, n'eky'ekyuma, n'eky'ejjinja eddungi, n'ekyakaloosa, n'ebinzaali, n'obubaane, n'omuzigo ogw'omugavu, n'envumbo, n'omwenge, n'amafuta, n'obutta obulungi, n'eŋŋaano, n'ente n'endiga, n'obuguzi bw'embalaasi, n'amagaali, n'abaddu, n'emyoyo gy'abantu. N'ebibala omwoyo gwo bye gwegomba bikuvuddeko, n'ebintu byonna ebiwooma n'ebirungi bikuvuddeko, so tebakyabiraba nate. Abatunzi b'ebyo be yagaggawaza baliyimirira wala olw'entiisa y'okubonaabona kwe, nga bakaaba, nga banakuwala, nga boogera nti, zikisanze, zikisanze ekibuga ekinene, ekyayambazibwa bafuta ennungi n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu, era ne kiyonjebwa ne zaabu n'amayinja ag'omuwendo ne luulu, kubanga mu ssaawa emu obugagga obungi nga buno buzikiridde. Na buli mugoba na buli atambula wonna wonna mu lyato n'abalunnyanja ne bonna abakola emirimu egy'omu nnyanja ne bayimirira wala, ne boogerera waggulu bwe baalaba omukka ogw'okwokebwa kwe, nga boogera nti, kiruwa ekifaanana ng'ekibuga ekinene? Ne bafuka enfuufu ku mitwe gyabwe, ne boogerera waggulu nga bakaaba, nga banakuwala, nga boogera nti, zikisanze, zikisanze, ekibuga ekinene. Bonna kye baagaggawaliramu abaalina ebyombo mu nnyanja olw'omuwendo gwe omungi, kubanga mu ssaawa emu gwazikirira. Mumusanyukire, eggulu nammwe abatukuvu, nammwe abatume, nammwe bannabbi, kubanga Katonda amusalidde omusango gwammwe. Malayika ow'amaanyi n'asitula ejjinja ddene ng'olubengo olunene, n'alisuula mu nnyanja, ng'ayogera nti, Babulooni, ekibuga ekinene, bwe kirisuulibwa bwe kityo n'okutandagirwa okunene, so tekirirabika nate. Newankubadde eddoboozi ly'abakubi b'ennanga, n'abalina ebivuga, n'abafuuwa emirere, n'abafuuwa amakondeere, teririwulirwa nate mu ggwe. Newankubadde omugezi w'emirimu gyonna gyonna talirabika nate mu ggwe. Newankubadde eddoboozi ly'olubengo teririwulirwa nate mu ggwe. Newankubadde okutangaala kw'ettabaaza tekulitangaala nate mu ggwe. Newankubadde eddoboozi ly'awasa omugole n'ery'omugole teririwulirwa nate mu ggwe, kubanga abatunzi bo baali balangira bansi, kubanga mu bulogo bwo amawanga gonna gaalimbibwa. Era n'omusaayi gw'abannabbi n'abatukuvu n'ogwa bonna abattibwa ku nsi gwalabika mu ye. Okubikkulirwa essula y'e19. Oluvannyuma lw'ebyo ne mpulira ng'eddoboozi eddene ery'ekibiina ekinene mu ggulu, nga boogera nti, Aleeruuya! Obulokovu n'ekitiibwa n'obuyinza bye bya Katonda waffe, kubanga emisango gye gya mazima era gya nsonga, kubanga asalidde omusango omwenzi omukulu eyayonoona ensi n'obwenzi bwe, era awooledde eggwanga ly'omusaayi gw'abaddu be mu mukono gw'oyo. Omulundi ogwokubiri ne boogera nti, Aleeruuya! N'omukka gwe gunyooka emirembe n'emirembe. N'abakadde 24 n'ebiramu 4 ne bavunnama ne basinza Katonda atuula ku ntebe, nga boogera nti, Amiina, Aleeruuya! N'eddoboozi ne liva mu ntebe nga lyogera nti, Mumutendereze Katonda waffe, mmwe mwenna abaddu be, abamutya, abato n'abakulu. Ne mpulira ng'eddoboozi ly'ekibiina ekinene, era ng'eddoboozi ly'amazzi amangi, era ng'eddoboozi ly'okubwatuka okw'amaanyi, nga byogera nti, Aleeruuya! Kubanga Mukama Katonda waffe omuyinza w'ebintu byonna afuga. Tusanyuke, tujaguze, tumuwe ekitiibwa ye, kubanga obugole bw'omwana gw'endiga butuuse, ne mukazi we yeeteeseteese. N'aweebwa okwambala bafuta entukuvu ennungi, kubanga bafuta eno bye bikolwa eby'obutuukirivu eby'abatukuvu. N'aŋŋamba nti, wandiika nti, baweereddwa omukisa abayitibwa ku mbaga ey'obugole bw'omwana gw'endiga. N'aŋŋamba nti, ebyo bye bigambo eby'amazima ebya Katonda.
Ne nvunnama mu maaso g'ebigere bye okumusinza. N'aŋŋamba nti, laba, tokola bw'otyo. Ndi muddu munno era ow'omu baganda bo abalina okutegeeza kwa Yesu. Sinza Katonda, kubanga okutegeeza kwa Yesu gwe mwoyo gw'obunnabbi. Ne ndaba eggulu nga libikkuse, era laba embalaasi enjeru n'eyali agituddeko ayitibwa mwesigwa era ow'amazima, ne mu butuukirivu asala emisango era alwana. Era amaaso ge gwe muliro ogwaka, ne ku mutwe gwe engule nnyingi, era ng'alina erinnya eriwandiikiddwa omuntu yenna ly'atamanyi wabula ye yekka. Era ng'ayambadde ekyambalo ekyamansirwako omusaayi, n'erinnya lye ne liyitibwa Kigambo kya Katonda. N'eggye ery'omu ggulu ne limugoberera ku mbalaasi enjeru nga bambadde bafuta enjeru ennungi. Ne mu kamwa ke muvaamu ekitala eky'obwogi atema amawanga nakyo, era alibafuga n'omuggo ogw'ekyuma, era alinnya essogolero ly'omwenge gw'obusungu bw'obukambwe bwa Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Era alina ku kyambalo kye ne ku kisambi kye erinnya eriwandiikiddwa nti Kabaka wa bakabaka era Mukama w'abaami. Ne ndaba malayika ng'ayimiridde mu njuba, n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba ennyonyi zonna ezibuuka mu bbanga nti, mujje mukuŋŋaane ku mbaga enkulu eya Katonda, mulyoke mulye ennyama y'abakabaka, n'ennyama ey'abagabe, n'ennyama ey'ab'amaanyi, n'ennyama ey'embalaasi, n'ey'abo abazituulako, n'ennyama eya bonna ab'eddembe, era n'abaddu, n'abato n'abakulu. Ne ndaba ensolo ne bakabaka b'ensi n'eggye lyabwe nga bakuŋŋaanye okulwana n'oyo eyali atudde ku mbalaasi n'eggye lye. Ensolo n'ekwatibwa, era wamu nayo nnabbi ow'obulimba eyakola obubonero mu maaso gaayo, bwe yalimbisa abo abakkiriza enkovu y'ensolo n'abo abaasinza ekifaananyi kyayo, bombi ne basuulibwa nga balamu mu nnyanja ey'omuliro eyaka n'ekibiriiti, n'abaasigalawo ne battibwa n'ekitala ky'oyo eyali atudde ku mbalaasi ekiva mu kamwa ke, n'ennyonyi zonna ne zikkuta ku nnyama yaabwe. Okubikkulirwa essula ya 20. Ne ndaba malayika ng'akka okuva mu ggulu, ng'alina ekisumuluzo ky'obunnya obutakoma n'olujegere olunene mu mukono gwe. N'akwata ogusota, omusota ogw'edda ye mulyolyomi era Setaani, n'agusibira emyaka 10, n'agusuula mu bunnya obutakoma, n'aggalawo n'ateekako akabonero, gulemenga okulimba amawanga nate okutuusa emyaka 10 lwe giriggwaako, oluvannyuma lwagyo kigugwanira okusumululwa ebiro bitono. Ne ndaba entebe ez'obwakabaka nga kuliko abatuddeko ne baweebwa okusala omusango, n'emyoyo gyabwe abaatemwako emitwe olw'okutegeeza kwa Yesu n'olw'ekigambo kya Katonda, n'abo abataasinza nsolo newaakubadde ekifaananyi kyayo, so tebakkiriza nkovu ku kyenyi kyabwe ne ku mukono gwabwe, ne baba balamu, ne bafugiranga wamu ne Kristo emyaka 10. Abafu abalala tebaaba balamu okutuusa emyaka 10 lwe gyaggwa. Kuno kwe kuzuukira okw'olubereberye. Aweereddwa omukisa era ye mutukuvu alina omugabo mu kuzuukira okw'olubereberye. Okufa okwokubiri tekulina buyinza ku bo, naye banaabeeranga bakabona ba Katonda era ba Kristo, era banaafugiranga wamu naye emyaka 10. Awo emyaka egyo 10 bwe giriggwa, Setaani n'alyoka asumululwa mu kkomera lye, era aligenda okulimba amawanga ag'omu nsonda ennya ez'ensi, Googi ne Magoogi, okubakuŋŋaanya ku lutalo, omuwendo gwabwe ng'omusenyu gw'ennyanja. Ne balinnya ku bugazi bw'ensi, ne bazingiza olusiisira olw'abatukuvu n'ekibuga ekyagalwa, omuliro ne gukka okuva mu ggulu ne gubookya. N'omulyolyomi eyabalimbanga n'asuulibwa mu nnyanja ey'omuliro n'ekibiriiti, era omuli ensolo n'ennabbi ow'obulimba, era banaabonyaabonyezebwanga emisana n'ekiro emirembe n'emirembe. Ne ndaba entebe ey'obwakabaka ennene enjeru, n'oyo eyali agituddeko, eggulu n'ensi ne bidduka mu maaso ge, era tebyazuulibwa na kifo. Ne ndaba abafu, abakulu n'abato, nga bayimiridde mu maaso g'entebe. Ebitabo ne bibikkulwa, n'ekitabo ekirala ne kibikkulwa, ky'ekyobulamu, abafu ne basalirwa omusango mu ebyo ebyawandiikibwa mu bitabo, ng'ebikolwa byabwe bwe byali. N'ennyanja n'ereeta abafu abaalimu, n'okufa n'amagombe ne bireeta abafu abalimu, ne basalirwa omusango
buli muntu ng'ebikolwa byabwe bwe byali. N'okufa n'amagombe ne bisuulibwa mu nnyanja ey'omuliro. Eyo kwe kufa okwokubiri, ennyanja ey'omuliro. Era omuntu yenna ataalabika ng'awandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu n'asuulibwa mu nnyanja ey'omuliro. Okubikkulirwa essuula ya 21. Ne ndaba eggulu eriggya n'ensi empya, kubanga eggulu ery'olubereberye n'ensi ey'olubereberye nga bigenze, n'ennyanja nga tekyaliwo. Ne ndaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi ekijja nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda, nga kitegekeddwa ng'omugole ayonjereddwa bba. Ne mpulira eddoboozi eddene liva mu ntebe nga lyogera nti, laba, eweema ya Katonda awamu n'abantu, era anaatuulanga wamu nabo. Nabo banaabeeranga bantu be, naye Katonda yennyini anaabeeranga wamu nabo, Katonda waabwe. Naye alisangula buli zziga mu maaso gaabwe, era okufa tekulibaawo nate, so tewaabengawo nate ennaku newankubadde okukaaba, newankubadde okulumwa, eby'olubereberye biweddewo. N'oyo atuula ku ntebe n'ayogera nti, laba, byonna mbizzizza buggya. N'ayogera nti, wandiika, kubanga ebigambo ebyo bya bwesige era bya mazima. N'aŋŋamba nti, bituukiridde. Nze ndi Alufa ne Omega, okusooka n'enkomerero. Ndi muwabuwa alina ennyonta okunywa mu luzzi olw'amazzi ag'obulamu buwa. Awangula alisikira ebyo, nange nnaabeeranga Katonda we, naye anaabanga mwana wange. Naye abati, n'abatakkiriza, n'abagwagwa, n'abassi, n'abenzi, n'abalogo, n'abasinza ebifaananyi, n'abalimba bonna, omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja eyaka n'omuliro n'ekibiriiti, kwe kufa okwokubiri. Ne wajja omu ku bamalayika omusanvu abalina ebibya omusanvu, abajjula ebibonyoobonyo omusanvu eby'enkomerero, n'ayogera nange ng'agamba nti, jjangu, naakulaga omugole, mukazi w'omwana gw'endiga. N'antwala mu mwoyo ku lusozi olunene oluwanvu, n'andaga ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda, nga kirina ekitiibwa kya Katonda, okumasamasa kwakyo ng'ejjinja ery'omuwendo omungi ennyo, ng'ejjinja yasepi eritangalijja, nga kirina bbugwe omunene omuwanvu, nga kirina emiryango 12, ne ku miryango bamalayika 12, n'amannya agawandiikiddwako ge g'ebika 12 eby'abaana ba Isirayiri, ebuvanjuba emiryango 3, era obukiika obwa kkono emiryango 3, era obukiika obwa ddyo emiryango 3, era ebugwanjuba emiryango 3. Ne bbugwe w'ekibuga yalina emisingi 12, ne kubaako amannya 12 ag'abatume 12 ab'omwana gw'endiga. Naye yayogera nange yalina ekigera olumuli lwa zaabu okugera ekibuga n'emiryango gyakyo ne bbugwe waakyo. N'ekibuga kyenkanyankanyizibwa enjuuyi zonna, n'obuwanvu bwakyo bulinga obugazi, n'agera ekibuga n'olumuli, amabanga 10,000, obuwanvu n'obugazi n'obugulumivu bwakyo bwenkanankana. N'agera bbugwe waakyo emikono 140, ekigera ky'omuntu kye kya malayika, n'okuzimbibwa kwa bbugwe waakyo kwa yasepi, n'ekibuga kya zaabu ennungi ng'endabirwamu ennungi. Emisingi gya bbugwe w'ekibuga gyayonjebwa na buli jjinja ery'omuwendo omungi. Omusingi ogw'olubereberye yasepi, ogwokubiri safiro, ogwokusatu kalukedoni, ogwokuna lya nnawandagala, ogwokutaano sadonukusi, ogw'omukaaga sadiyo, ogw'omusanvu kerusoliso, ogw'omunaana berulo, ogw'omwenda topazi, ogw'ekkumi kerusoperaso, ogw'ekkumi kuwakinso, ogw'ekkumi amesusito, n'emiryango 12 luulu 12, buli gumu ku miryango gwali gwa luulu emu, n'oluguudo olw'ekibuga zaabu ennungi ng'endabirwamu etangalijja. So saalabamu yeekaalu mu kyo, kubanga Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna n'omwana gw'endiga ye yeekaalu yaakyo. So ekibuga tekyetaaga njuba newankubadde omwezi okukyakira, kubanga ekitiibwa kya Katonda kyakimulisa n'ettabaaza yaakyo ye mwana gw'endiga. N'amawanga ganaatambuliranga mu musana gwakyo, ne bakabaka b'ensi baleeta ekitiibwa kyabwe mu kyo.
n'emiryango gyakyo tegiggalwenga n'akatono emisana, kubanga eyo ekiro tekiibengayo. Era balireeta ekitiibwa n'ettendo ery'amawanga mu kyo, so temuliyingira mu kyo n'akatono ekintu kyonna ekitali kirongoofu, newankubadde akola eky'omuzizo n'obulimba, wabula abo bokka abawandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu eky'Omwana gw'Endiga. Okubikkulirwa essula ya 22. N'andaga omugga ogw'amazzi ag'obulamu ogumasamasa ng'endabirwamu, nga guva mu ntebe ya Katonda n'ey'Omwana gw'Endiga, wakati w'oluguudo lwakyo. Era eruuyi n'eruuyi ew'omugga omuti ogw'obulamu ogubala ebibala 12, oguleeta ekibala kyagwo buli mwezi, n'amalagala g'omuti ga kuwonya amawanga. So teribaayo nate kikolimo, n'entebe ya Katonda n'ey'Omwana gw'Endiga eneebeeranga omwo, n'abaddu be banaamuweerezanga, era banaamulabanga amaaso ge, era erinnya lye linaabanga mu byenyi byabwe. So tebenga kiro nate, so tebeetaaga kumulisa kwa ttabaaza n'omusana gw'enjuba, kubanga Mukama Katonda anaabawanga omusana, era banaafuganga emirembe n'emirembe. N'aŋŋamba nti ebigambo bino bya bwesige era bya mazima, era Mukama Katonda ow'emyoyo gya bannabbi yatuma malayika we okulaga abaddu be ebigwanira okubaawo amangu. Era laba, njijja mangu, aweereddwa omukisa akwata ebigambo eby'obunnabbi obw'ekitabo kino. Nange Yokaana, nze nawulira ne ndaba bino. Bwe nawulira ne ndaba, ne nvunamu okusinza mu maaso g'ebigere bya malayika andaga bino. N'aŋŋamba nti, laba, tokola bw'otyo. Ndi muddu munno era ow'omu baganda bo bannabbi n'abo abakwata ebigambo eby'ekitabo kino, sinza Katonda. N'aŋŋamba nti, toteeka kabonero ku bigambo eby'obunnabbi obw'ekitabo kino, kubanga obudde buli kumpi. Ayonoona abeere ng'akyayonoona, era omugwagwa abeere ng'akyali mugwagwa, era n'omutuukirivu abeere ng'akyakola obutuukirivu, era n'omutukuvu abeere ng'akyali mutukuvu. Laba, njijja mangu, n'empeera yange eri nange, okusasula buli muntu ng'omulimu gwe bwe guli. Nze Alufa ne Omega, ow'olubereberye era omukoobezi, okusooka n'enkomerero. Baweereddwa omukisa abayoza ebyambalo byabwe, balyoke babeere n'obuyinza ku muti ogw'obulamu, era balyoke bayingire mu kibuga nga bayita mu miryango. Ebweru y'eri embwa n'abalogo, n'abenzi, n'abassi, n'abasinza ebifaananyi, na buli ayagala n'akola obulimba. Nze Yesu, ntumye malayika wange okubategeeza mmwe ebyo olw'ekkanisa. Nze ndi kikolo era muzzukulu wa Dawudi, emmunyeenye eyaka ey'enkya. Era omwoyo n'omugole boogera nti, jangu. Naye awulira ayogere nti, jangu. Naye alina ennyonta ajje, ayagala atwale amazzi ag'obulamu buwa. Ntegeeza buli muntu awulira ebigambo eby'obunnabbi obw'ekitabo kino nti, omuntu yenna bw'ayongerangako ku byo, Katonda alyongerako ku ye ebibonyoobonyo ebiwandiikiddwa mu kitabo kino, era omuntu yenna bw'ajjangamu mu bigambo eby'ekitabo eky'obunnabbi buno, Katonda aliggyako omugabo gwe ku muti ogw'obulamu ne mu kibuga ekitukuvu ebiwandiikiddwa mu kitabo kino. Ategeeza bino ayogera nti, weewaawo, njijja mangu. Amiina. Jangu Mukama waffe Yesu. Ekisa kya Mukama waffe Yesu kibeerenga n'abatukuvu. Amiina.